Tata tomulabanga kati mama abagamba ki abagamba ati oba nzo kuba yabasiigamu omutima abakyaya bukyaya tata naye nga tata mwali mu Nansana naye temumulabangako personal si mama yabateekamu ebigambo nti tata mu biki biki gwe tomulabangako ebyaddala simulabangako ebyaddala akikola muti kama yakisobozesa okubaawo yeno seddume kumbe ebikonde wano se kiri teggulu yeno kaje gyolinawo so nagirinako endala walina endala eyazaalibwa n'ono anti baali balongo niye abamu bazungu abamu badduka kakati ono oba basajja banjawulo taata waabwe bonna so amanya watugana amanya gwani Kigongo Ronald okolanga ani mu nnyumba ndi mukulu w'abamu ku bano osoma naawe nsoma osomera nanzira ku Nancha owa senior 6 ng'oli mu senior 4 kitegeeza kati embeera ogiraba oti eya covid eno mubeerewo mutya embeera mbi nnyo era nga binagamba waliwo abantu abasobozesa okubeerawo era ne mu maanyi ga maama naye asobozesezza okubeerawo akola kyamaanyi nnyo simanyi nnyo engeri mukama gyasobozesezaamu okutusobozesa okutuuka wano tukyali balamu bulungi tuli healthy tuli balamu bulungi naye nkiwa natukuuma tata wakomadde omulaba kuba oli omugalanda yangambe tamulabangako kyali mutono toddamu mulaba siddangamu mulaba era yankulidde wano mama wanambidde twaliko naye kale namulabako nembeerako naye nga ndi muto nnyo era yagenda nga ndi muto era tuzemuwulirako kubanza bulijjo mmanyi tata Samu ye tata wammwe ebifaananyi leeta ku bifaananyi tata Samu si ye tata wammwe kati ngekano akatudde mukaaga ono yoono yabaleka we bati ono kati senga waabwe bambi ono naye sisita kati ne muzungu ono ajje muzungu ono alagasi si waawano muzungu gye agambye nina abala how are you oyinza okuba g'olina wa luzungu olumanyi amanya gwani oli mulongo ebana balongo bewaŋŋambye kitegeeza oli Saalongo Saalongo lwaki yadduka n'aleka abalongo gundi aliwa muganda woona aliwa kati waliwo bino ebisiko bino mbisimba mubiraba ono juyisi ono juyisi wabiki ono juyisi bakiyita kitiko nkiteekamu amajaani mazzi nengafumba bulungi nnyo nenkiteeka mu baketi nga nyonjo bulungi nenkisimba nekimalamu omwezi kati ekitiko ekyo babitunda ne mu kibuga juyisi oyo lita 5 abamu bagitunda 5,000 nze naye mbikolanga by'abaana woyagalira nywa kati obwo obusenyiga abufubafuba tebalwala nze lasige manyi ngenda mu ddwaliro obyekolerako mubeere bayonjo munywe ebintu ebibagasa omubiri kyova olaba banyirira naye nga si nti ndi mugagga nnyo just kumanya kyakukola kambuuze ku ono nnya bw'amanyi amanyi ganze Nancha Victoria Nancha Victoria taata ali atya kata gyaliyo mama wedda atulimba kyokka taata ali mu nnyumba omwasiriza tulekawo dda naye mpuli yaliyo South Africa kati mukikola mutya tubeerawo mukama atubezezaawo mama atukuzizza amusobozezza oli mu kibiina kyakumenya ogenda ku university mama wakikwasaganya atya nga mbalaba muli bangi Sacha mukama era
tuli bangi naye atukuzizza nze tata yandekadde mu primary ndoza awo mupifa naye tubaddewo tunyirira tulabika bulungi tetulabika bubi muli bulungi bambi toyinza nategeera nti omusajja taliimu ndowooza ewaka newawolabawo bulungi mami ono omuwa bubaka ki abulasi wenna atandika okumwebaza nja kusulawo naye nebaza mukama okumpa ekirabo kino nga bannange afaayo atukuzizza bulungi mukazi w'amaanyi ali hardworking mukazi mugezi mukazi mugumu kwegamba simanya kumanya taata mwamwesonyiwa naye twamuvaako asalawo okwagala okwogerako naffe ng'ayogerako ne maama mwatubuuzaako oyo ye musajja gwe tulinawo ono yennume eriwo mu nnyumba ofuna omusajja oyo n'akuyiwa ate n'ogamba oyanjiye seetegereza bulungi kanfuneyo omulala ate otuuka ng'oli nuisance ate kyalina makulu so nasalawo okukuuma abaana bange nakubakolerera nakulaba kiki tuyinza kusomoka tutyanze ekisinga okunnuma nnyo byenkola bwe bigaana ebimuli wabivaako ebimuli nna gyembirimira eyo ono sikuma wiiki ono abantu alina ebiriisa ebikyasinze mu greens kati si kirungi kumala nnaku bbiri nga tonnabiryako live alone embeera eno gyetulimu nti bikukolera ng'enva naye naawe ng'omuntu oba obyetaaga so kati ebintu ebimu oluntu byetaagisa nekibeera nga kigaji kyobeera nakyawo okitegeera enva obeera nazo era bakuleetedde akawungako n'ogamba nentandika nze kukongola butula bwange nga tufumba oyinza n'okulyako obuli fresh bulungi embeera wali wagyetegekere so sebbanga oyalesa akawunga n'ogamba owaayi neŋŋamba sijja complaininga nnyo okukyabigamba era ennaku natwalirizaako ennaku nga ziizo nze nakozesa bino ebyebweru ebinaabiro nentandika olundiramu enkoko nenziguza abantu nga nene west zino zebagula €5,000 wagamba toyi kanzi ebinaabiro kambiggalewo ebyebweru ntekemu enkoko asama olunaku naye kati njagala nzimbe ku kiyumba nga oyagala nzimbewo ekiyumba atikisobolundirawo ebyo bikyali anti kati olwo netegekera enkoko eza Florida zikula mangu ne buno obukuta bw'amataako buno oba ofuna obudde n'obusalasala bulungi n'obugatta mu mmere gyoba oguze so kati nze saalinze kumala kuzireeta kati engeri olwedde pulaani nagifunye edda nti njagala kuzironda kati ntandise okubutegeka ompwanike bukale then ngenda okuzireeta kuba ze zirya nnyo ziyinza n'okumalawo ekutiya munaku mama Sam omuntu ayagala okutegeera olunaku lwo olutandika otya olunaku otandika otya olunaku nze nkeera nnyo enkeera nsooka kusabako bwe nsabako nensooka neeyonja awaka nange ng'omuntu kati bwe mmala okweyonja nga nze n'awaka n'omuntu nendyoka ndaba byentegekera abaana biki bye bagenda okulya ntandika okupulana abaana badde basomera mu dde baboodi mulimu abadde n'ababoodingi kati oyo first born ye abadde atandise university mulimu owa senior 4 kati wa primary babadde mudde so ate mu kino ekiseera kya covid olunaku olutandika otya wombeerawo wana waka flout naye mbeera bize kati amanda gaffe galiwa getukola olaba ettaka liri liriwa lino tetwagala kwonoona budde nakuzanya buzanyi mubeera mukola tukolera ddala tufuna ettaka lino nenteekamu olusenyente nembitabula n'obuwunga bw'obuugi leeta ku manda ago viivi nempumba amanda ago bagatunda gaba gaseera nnyo agategedde gana gasaako leetako samples wano ankalabeko
kati tugakola tuba bize n'abaana bonna bato yes bayigiriza ne bagakola ne tugakola twagayiga lebe kukonoona budde kubeera awo nga tuli ne tugakola tusobola n'okutundako mufunayo kwota ya sukaali so kati mukana akaseera ka covid abaana bali waka so bakwata netutandika okukola amanda netukolayo ku manda netusala obukuto obwo netubeera bize ku bintu tetutuulira awo webajjira nobagamba kati musomeeko omala okusomako then ne bawumulamu kerangera omuntu gwe mutego gano kakola gano gakola kati okwata buli obwandagaganda n'amanda gennyini kyakagabuti n'okumasigiri noteekako obwanda butono nga busatu kati nojjuza gamusigiri kati sigiri biki ebirimu anti bebyo ebirungi ebyo byenkugambye teekamu olusenyente obulunga ebyo bino obutaba amatooke n'ebbumba netubitabula netubyanika kati gweofumba emmereyo nejja noteeka wali noteekako nenva nga tokozesezza nnyo manda gano ensawo gye wandikozesezza katugeze omwezi eba ejja kukola emyezi ng'esatu so bino bikufuula bize essaawa zino binfuula bize saagala kubeerawo ayige tayagala kubeera nga banneeri batayaya butayaya makindi sisobola kubeera awo nti kati kanoonye byennywa n'okuba bize naye twawulirako mbwe era mmwe naye mugenda mu ttuwa era olumala okukola oyingira olumu lwaki okikola bwoti njagala nnyo okubeera nga ndowooza ebizibu olina bingi kyekikugira naye mubeera mutuwa oliyagamba nti mwagenda naye embalala era olwamala oshuwe muti wayingira kuyingiza wotere weewuunye nno gazeeyo weewuunye nno nze kati ndi wange naye bembeera nabo bapangisa kati nandibadde ŋŋamba be bansinga obaamuko n'ebizibu ate wemba sibikugambe tosobola kutegeera naye nze kutegeera kwange nganze omuntu nemanyi okweyisa saagala nnyo okubeera matumbibudde nga ndi bweru saagala nnyo bitamiiza n'obwongo bwange njagala nnyo okulowooza ku kiki kyenina okukola ekiddako so wenfunamu kadde nendowooza nensetolingako kinyamba so ne responsibility kuba kati nze olumu mbeeraawo olunenva ku stage nga nina okubuuza abaana bamanyi okuvaawo nebeerabya n'okugala geeti notandika geeti mugigadde mukoze bwe muti ng'oli ku sho ng'oli ku sho oli ku tuwa oli wala oli mayiro obuvunanyizibwa bwa single parent single mother abantu tebamutegeere buli wobeera abantu bakyakaliza kajanja era nze kinjigiriza nnyo ate bwe mba nkutte ku muntu mubuulira ekyokukola twaliko of recent nendaba omukyala paston nga ayomba bba wagambye okubeerera abaana story eyo I'm sorry to interfere naye njagadde just kukiwaako nga nkikomentingako nenga yali ali mu kalina already olujja lwa almost eka ali mu kaliyopi oyo nangambala bwono kati nga gwe single mother wakiraba wategera butegeezi nti onalaka waliwo kyota n'ogamba ekyo kigaana kati what next olina land eva kuno nakuli abantu abamu tokalina wadde wasimba akatungulu osobola okukozesa abantu awo emyezi 3 so abantu abamu babeera muzannyo gwennyini kati waliwo ekigaana n'osika omuguwa n'owulira nga manyi wosika ennyo omuguwa mutuuka nemwagala n'okwesala ebiso kati okita neŋamba budde nafunu bamulese ne mu myumba tebamugobyemu mulova kalina nze nsobola okugamba nti wegulidde poloti abaana obaweerera ate mu bisulo gwe taata ogamba wakiri kansule waggulu wansi mpangiseeyo ye wansi awo tolundirawo enkoko abantu babeerawo naye omuntu agamba
mangi tofuna yakuyambako abantu bali obisereebu okunyamba muki ofuneyo omusajja akwasaganyize ku bintu oyagala kufa wekka nabyo waliyo eyo bakiyambye abaana bali serious abagala okuyamba abasobola okunyambako financial award abeere bbaawo bawange nina okwegendereza ennyo ensi we yatuuka nizomera omukyalo nawe abyogere bulungi nali I was disappointed the first husband in my life bwe yandi disappointinga so nali mu mutima gwange teyaguleka kyekimu kati ekintu ekyo buli wenkitunuulira kati ningamba olaba oli yansanga ndi kawala kato ndi mu ssomero yankola bwati namanya nti nina omwana abaana atali omu abatali babiri abatali basatu nabalekawo n'agenda kati ate ono gwensanze obusanzi ansanze andaba ku TV neŋŋamba kati ate oyo abo batira ddala mbatya okujjako nga nnyo newe tomanya sijja kugamba nti bonna babiri wali abali serious era nze abantu bwe bagamba obufumbo obubimbaga si bubi wadde nze nabufunamu wakkiriza watomera nze natomera naye kati ate omulala nsobola omugamba gwe weeyisa otya kuba nze kati wendi wano n'omwami owange yejjusa lwaki yavaawo ateeka okuba akyejjusa kuba kati omuntu alaba nze yandeka mu muzigo omuzigo ogwo nempita mu bingi yakulega muzigo we yakuleka n'abaana nempita mu bingi nnyo teyansiibula samanya najalaga nakitegeera wayiseewo ebbanga bambi namusonyiwa saagala kumwogerako kuba yeetonda ate engeri ensi bwetambula nokola hasozo nakuyimiza kati saa zino abasajja obagenda toyagala mbagenda kitono kuba kati siyinza kumanya ali siriyasi nange njagala obufumbo njagala okubeerako n'omuntu nga naye oli naye kati omuntu oyo ddala yamutuufu ate kati nze abaana bano obalaba tebalabanga ku mpale ya musajja wadde wano kati obaleetamu omusajja gwe weekakasizza nti ddala nti ye mutuufu mwebalire ddala Faluuku munnange Faluuku mbadde simutegeera bulungi naye ate kati neeyongedde mmutegeera taata tweyanziza nnyo mukwano neyanziza nnyo munnange mukama bamuyita inginiya Lwasa tweyanzi banamba mujje mweyanze wano inginiya atuweerezaayo bannange nsawula omuceere Vivian, come here. Mweyanze bagumye tuyise mu bingi. Oh, thank you so much. Inginiya omugambayo kakyama. Inginiya ndowooza tujja kwongera tuwuliziganye naye naye nga tweyanziza yebale kuba na mutima mulungi bannange mwekuume kale taata abawadde sente mukama tweyanziza sawa ya mcheere abawadde sente meka emitwalo 25. Okay.